Hello, Spark TV, Evelyn Mark, Success Voice on the microphone. Kansubire oli bulungi gwe omulabi wa Spark TV nawe omulabi wa 21 nawe nkweyogera okujjukiza nti gwe aina business Numida yagenda okubanga akusobozesa okwongera mu business yo buli lucha obwavu bweyongera ne Numida abaddewo nga mukwano gwo okuva guli omwaka mpaka guno omwaka era nga akugamba nti just otagabata smartphone genda download app yaabwe ate munange oteke mbutesi details zandaga muntu yo wosobola no bakubira simu okumanya ebisinga kwawo naye olunako lwaleero nabagambe tukyali mwezi gw'abakyala. So it is about the women, it's about Arsenal, but also about the women as well. So leo tuzesaidiza Rubaga okwogerako n'omu ku bakyala abakoze emirimu eminene nno ddala mu ggwanga Uganda era tuli ku Red Cross nga tugenda kwatwogerako ne Director of Communications. Biri ebirala biwanvu nnyo byetaaga omuntu eyabisoma okubanga abimalayo naye nga agenda kuba abitugamba onako. So Miss Irene Nakasita. Basagala kugala bubiri nya lya muntu egaye kintu siri muganda okusobya erinnya ly'omuntu kiba kibi nnyo. How are you doing? I am well, thank you. How about you? I'm okay. I love your smile. Thank you. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo ate gwe oli otya? Ndi bulungi, please. Balamusiza nnyo mwebale kwekomera ku Spark TV, mwebale kuyagala Nation Media kubanga eno Spark TV emu ku station za Nation Media. Nze Irene Nakasita irange emirimu gyange nkikolera wano we bansanze ku kitongole kyaffe ekidduukirize mwena kyemuyita omusawo kyemuyita ekyabasawo ekyomusalaba omumyufu omanyi gye tuyita abantu batuyita abasawo ne luka yaawe tuba tugula ennyama musawo ngulaako si ffenna nti tuli basawo niwe waawo emirimu gyaffe gye tukola gya kudduukirira era nga giyamba abantu gitaasa obulamu bw'abantu. Yes. Wano ndi mwogezi w'ekitongole at the same time nkola emirimu egireeta ensimbi mu kitongole egibulira bannayuganda n'ensi yonna biki bye tukola ng'ekitongole n'olwekyo emirimu gyange kitambulira awo. Ekyasinga okumpaliriza okukolera mu kitongole kino omuntu ayinza okwewuunya nze no nasooka kulowooza olw'omusi nga nsaba omulimu guno nalaba akasaalaba ne ndowooza kitongole ky'abakristaayo. Oli Catholic? Ng'omukyalo omukristaayo ate ng'ebitongole bye nali nkoledde byali bya Christian nalowooza nti ngenze kolera kitongole kiri Christian. Ebiseera ebyo nze nalaba omusalaba omumyufu ne ngamba ngenze kugoberera Yesu, ngenze kuweereza, ngenze mu buweereza. Ekitongole kino eky'amazima emirimu gye tukola gya munakyewa, gya buweereza. Era woba oli muntu akolera ensimbi wano wayinza okuba nga waba wakulemye. Kubanga ebintu ebisinga bye tukola byakutaasa bulamu bw'abantu tebiriiko nsimbi. Evelyn woba otambula emmotoka n'ekutomera n'envaayo n'enkudduukirira teryagenda kunsasula olw'okudduukirira. N'olwekyo buweereza era nze ekyasinga okumpaliriza okujja wano okukola kuweereza abantu, kuyamba abantu, kutaasa bulamu bw'abantu besikali kyekyo si kugamba nti njagala weewaawo tusasula omusaala ogutali munene nnyo wabula ogwo ogujja mu bye tukola naye okusinga abasinga tuba motivated okumanya nti tuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abalala eyo motivation esinga. Kati omuntu ayinza okwagala okumanya wasoma course ki bw'abanga ayagala kukola omulimu kubanga ebiseera ebisinga waba Red Cross omuntu agenda okwogera Red Cross face tulaba yiyo so omuntu ayinza okuba nga leeyo muwala ng'akwegomba aba alina kusoma course ki gwe gye wasoma. Weewaawo nno kati ng'oggyeko ebya course njagala n'okugamba omuntu aba agenda okusaba omulimu gwonna gw'aba asaba kusooka kwekkiririzaamu nakumanya nti kino kyensaba nkisobola so si necessarily nasoma course ki. Waliwo discussion gye twali tulinako ne bannange emabegakaawo abantu baffe abali mu programu ey'omusaayi nti ffe tusomesa abantu ku kugaba omusaayi nina okuba nga nasoma obusawo okusobola osomesa abantu ku by'omusaayi oba nina kubanga ekintu nkimanyi nkitegeera so eyo discussion nayo yaabo kati nze nganze bye nasooka osoma tebyali bya mpuliziganya nasookera mu koosi ya IT oba kyetwandise Bachelors of Information Technology naye ate nze nganze njagala nnyo okuwandiika nga ndi muwandiisi nga mpandika obuntu bwange obutonotono nkola stories z'abantu naye nga tenasoma IT. Naye waliwo ekitongole kye nasooka okukolera nga kyagala abakuba writers ninsaba omulimu gwa writing nyinza okusesa nti nasaba emirimu gya IT egisinga ne sitagifuna. I don't know why that happens. Nasaba emirimu waliwo banki emu yeri yeetaaga database administrator nganza ate nva kukola database language and management nenga bino ndayika mbisobola nensaba omulimu we natuuka ku interview
nga database baagala ngikole ne certain database language ng'eyo language nze si gye nasoma e Makerere n'olwekyo omulimu ninzine nejajinga nti siyise era nenkimanya nti neŋŋaayo enfa kinensi am a writer ndabye advert wali they want writers neŋŋamba kansabe bwe nasaba omulimu nempandiika bulungi basooka kunsasula emitwalo 5 buli story gye nkola olwajjira story zange nnungi ne bantika ku mitwalo 2 ku buli story gye nkola nendaba nno kireka byempandika birimu amagezi with time neŋŋamba kanzireyo okusomera onsome ebintu bino byenkola mbikugukemu kweyongerayo n'emisomo gyange ate okukola byendi okukola kati nenga background yange ate yali mu IT nate bw'otunya ne ministry yaffe ya Uganda wano ya ICT Information Communication Technology n'olwekyo technology oyo gwe nasooka osoma ne communication gwe nasoma oluvannyuma byonna bikwataganiramu ate era byonna binnyamba kuba kati social media omulaba gwe tukola wa digital communication yeetaagamu proficiency mu technology so somehow byensomye nasoma ndaba nga bikwatagana naye ate nga si bye natandikiramu. Ogenze n'oyogera ku IT gwe nga spokesperson wa Red Cross mweno ennaku zino kati mutimbagano gwe guliko social media okikola otya okuba nga making sure nti reaching up to the youth abali ku social media as well oba challenges kizo sinzo okufacinga ate kirungi nnyo okulaba nti wotunulya population ya Uganda abantu abasinga bavubuka ba youths ate nga ffe naffe mu Red Cross programming yaffe erimu ba youths bangi tukulaba nti emirimu gye tukola ba youths batudduukirira take an example singa essaawa zino obuduuda eyingulukuka abo bagamba twetaaga abantu abasitula abantu tuyambeko bavubuka be basookawo omuvubuka yasooka okudduukirira yasooka okuyamba abavubuka betweyambisa mu mirimu gyaffe obudde obusinga kubanga bali handi bali available banguwa si balwadde ne mukugaba omusaayi okimanyi nti abavubuka be basinga otuwa omusaayi kubafa abakadde abakooye mmira empeke zange ndi lubuto abakyala ndi mulwadde abasajja abakulu nina stress nina pressure nina sukaali abasinga tebasobola ggaba ate bwe tutandika okutambula mu mirimu gyaffe abavubuka beewaayo mangu nze nzigyako kati abamu oluusi beejaji nga tetuganye anywa mukke nga ayinza olowooza tagaba naye ne tubagamba mujje nga we muli gwe teweejajinga oli ajjako omusaayi so technology wise abavubuka bali ku mutimbagano bali ku mutindo nti ebintu bya technology babyettanidde era bituyamba nnyo kuba tulaba nti kati genda nga ku TikTok essaawa zino abavubuka bangi bali ku TikTok era oba oyagala message yo ya Red Cross egenda okwanguwa okudduka like spreading like wildfire omuvubuka ajjisuulayo ku mutimbagano very fast kubanga bo technology baje embracinga era bagikozesa mu bintu bye bakola n'olwekyo tubeyambisa ffe nga Red Cross abavubuka mu promoting emirimu gyaffe mu kukola ebintu byaffe ate n'okufuba okulaba nga babaawo mirimu gino egya life saving gyetaagamu buli group. Ogenze n'ogera ku kintu kya communications abantu eyo mu communities ez'enjawulo bamanyi birimu ki gye mukola abamu babitegeera abamu tebabitegeera abamu basinze tumanyira nnyo mu kugaba musaayi era nabagamba era kyova nakugambye gye tuyita abantu batuyita basawo kubanga bamanya nnyo programu yaffe ey'omusaayi kubeera niwe tugaba zino blood donor cards zibako Red Cross we tubeera mu masomero ne babayigiriza Red Cross ekyalira amasomero ne bayigiriza ebintu bingi naye ekisinga okusigala ku bwongo bw'abantu bwe musaayi oba ne ambulances zaffe zino ne first aid so bye tukola abantu abasinga tebabimanyi beyond those two programs zezisinga okututunda kubeera ze ziringa nyizo ziyita flagship areas kuba kati otunulira Red Cross byekolanga mu refugee settlements nga mukola pads z'abawala n'abakyala nga mu kuyigiriza abantu ebintu ebyenjawulo ebintu ebyo ebimu abantu baali tebabimanyi okusinga bino edda ennyo Red Cross yatandika ng'ekitongole ekitaasa abantu mu ntalo era bw'otunuulira mandate government gye yatuwa twatandikira mu byantalo nti tewaaliwo kitongole kyonna kidduukirira nga tekyekubira ludda singa waba waguddewo olutalo so bwe tutyo bwe twatandika era Red Cross eno ya Uganda yatandikanga branch ya Red Cross ey'aba British kubanga be bannaffe abakolonizinga Uganda ate Red Cross bwe yatandikiranga Uganda tennaba kufuna independence kati bwe twafuna independence naffe kwe kwetongola ng'ekitongole wano mu ggwanga so ebintu ebisinga ebyakolebwanga edda byali birina relationship ne British Red Cross programs ze baaweerezanga eri England nga ne wano ze tukola ki Uganda ze tukola kyovula bazeezaasooka omumanyibwa naye nga Red Cross ekola ebintu bingi okimanyi nti tukolako ne mu makomera kuba tulina bannaffe bano abatuula ekkololo be tuyita International Committee of the Red Cross oyinza okuba oyina omuntu bo ng'oba yasibwa ku lw'entalo
nga tomanyi butya bw'omuyamba ezo program nazo tuzikola kubwerere. Red Cross terina service gyegabanga egenda kusasuza woba ogaba omusaayi naawe ogutuwera bwerere ate lwaki ffe tugukusasuza era kyova olaba tuvumirira amalwaliro agatunza abantu omusaayi kuba abantu omusaayi bagutuwera bwerere nabo bagunonera bwerere ku blood bank ate bo olugetwala mu malwaliro ne balyoka bagusuza abantu ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna kubanga programs zaffe ziba za bwerere. So ebintu webityo ebitambula. Oyogenda noyogera ku kyokuba mu ntalo mwatandikira mu ntalo abannayuganda abali outside Uganda musobola okugera ne mubayamba in case nga bafunyeyo ekizibu. Akati bw'otunuulira amateeka agafuga tugiyita Red Cross, Red Crescent mu ggwanga lyonna. Wano mu Uganda yeffe Red Cross yaawo ffe Uganda Red Cross. Kati Kenya waliyo Kenya Red Cross era naye ekola bye tukola. Tanzania ku muliraano waliyo Tanzania Red Cross. Bw'ogende South Sudan there is Sudanese Red ne Sudan ennene there is Sudan Red Crescent. Abatakozesa cross bakozesa crescent naddala ensi z'abannaffe ez'abawalabu n'abayisiraamu. Kakati buli ggwanga liina Red Cross yaayo ba Red Crescent yaayo. Kiba kizibunza ate okuga nti olutalo liri Sudan ate nze ngenze kudduukirira Sudan ng'olwedde wali abantu baayo okuggyako nga bo be basabye mwe mugende mubayambeko olw'obwetaavu mu ngeri ezimu. For example oyinza okuba kyokola kirimo technical nga bo tekuli akisobola kati nga bagamba tweyambise omuliraano gwa Red Cross ye Uganda etuweereza omuntu ajja wano akole ki atuyambeko naye si ffe kugenda tetutwale mandate yaabwe tugiswapinge bo be balina osooka otusaba nakyo bwe kiri wano ewaffe Uganda sisuubira abannakenya kujja wano bawambe ffe bye tukola ate nga weetuli okuggyako nga tulina obwetaavu ne tubasaba nti bannaffe tumanyi mulina obukugu mu eno area n'amaanyi wano mujje mutuyambeko tulabe nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga era wootunuulira Red Cross zonna mu ggwanga lyonna ffenna engeri gye tuteekebwamu mu nkola oba mu ggwanga eryo y'emu Act of Parliament. Gavumenti zaffe ezirina okuba nga zaateeka omukono kweyo endagaano eyitibwa eya Global Geneva Conventions. Gavumenti bw'eteeka omukono kweyo endagaano olwo Red Cross oba Red Crescent y'eggwanga eryo bwetyo bweteekebwawo. Kyova olaba bwe bayita ba NGO ffe tetweyita NGO. Bwe bayita gavumenti ffe tetweyita gavumenti. Nja kulaga ku fundamental principles zaffe era ojja kulaba nti kuliko kye tuyita independence. Tiwadde gavumenti ekuteekawo naye ate okola independent of that government nti olw'ensonga singa olutalo luba lulabiseewo ffe nga Red Cross tulina okuba neutral. Kyova olaba nti kampa ekyokulabirako era temukitwala bubi nti nga ne bwe tugenda mu maaso mu by'obululu bino bye tubaddemu oba bye tulimu nti woba oli wa Nuupu ng'ono wa NRM ne mulwana nze mba neutral nina okujja ntaasa obulamu bwammwe mwenna nga seekubidde ludda bwekityo bwe kiba. Kati omuntu wafuna akabenje for example wemba nga nyina edduka ku luguudo abantu bafuna akabenje nkubira poliisi oba nkubira Red Cross. Akati kisinziira gwe kyoyagala nga ggwe noeba n'ensonga zo lwaki oyinza okugamba kankubire poliisi oba kankubire Red Cross naye mu nsonga y'okutaasa obulamu okubira Red Cross olw'ensonga nti nze ngenda kujja n'ebikola ngenda kujja nga nzize n'ekigendererwa ekitaasa obulamu bwo ate n'obukugu ate n'okwongerayo owa poliisi mu kwasaganya w'amateeka ye ekimuleta ku ground kulaba guki ogubadde era nkulambise ntya era waddembe ye n'okwa-effectinga arrest waba alabye embeera ayinza okugamba tugende naawe otuyambeko okukola statement naye ate we kaba kabenje nze nzize kutaasa bulamu ne woba ofudde era kinkakatako okuhandolinga mu ngeri ekulekera ekitiibwa kyo ng'omuntu afudde. Take an example ffe mu ambulance yaffe mubeeramu ebikola ebitaasa obulamu bwo n'ate mubaamu ne dead body bag. Mukama waaba ageze Allah ng'ageze ng'akunjuludde sobola okuddaabiriza n'enkuzza bulungi n'enkwambaza dead body bag kati nendyoka nkuwa poliisi ekutwale muki mu mochari kati ate nze bano abalamu oba abakyalimu akalamu ne mbateeka mu ambulance tubadduse bakole ki bayambibwe kati kyekyo kisinziira ggwe afunye obuzibu ani gw'oyagala okukubira kuba sijja kuga nti tokubira poliisi oba tokubira Red Cross weewaawo discretion eba gy'oli oba oyagala kutaasa bulamu bwo weetuli era ekyo tukikolera ku bwereere era ennamba si yakusasulira njagala njigabe kubanga etaasa bulamu bw'abantu eba 0800 211
088 mutusonyiwe empanvu muntu kyagezaako okulambika gavumenti etuyambe etuwe ennamba ennyimpi nga poliisi weina 999 naffe batuwe ennamba ennyangu naye ab'ebyempuliziganya tugezezzaako naye eyo gye tulina 0800 211 088 eyo ennamba ekola oba misana oba kiro oba ku makya 24 hours 7 days of the week omuntu yenna bw'okuba tugikwata teweetaaga airtime kabenje kagudde ku muntu omuntu afiireeyo mu community gye muli ffe nga Red Cross weetuli okubaawa obuyambi ku bwereere. Okay. Tuze tulaba disasters ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda omuli Ebola, COVID-19 eriwe yasinga obbawa challenge ey'amaanyi naawe ng'omuntu oba organization yonna. COVID-19 I think ebibamba bingi n'ebigwa bitalaze bizza bijje bigwawo wewaawo ebimu bitwala obulamu bw'abantu bayizaawo omuntu ne waaba omu nga yafudde kiruma kubanga omuntu oyo afudde mabega we wayinza okuba waliyo family esurvivinga ku muntu oyo waliyo omwana agenda okukaaba nti nfiiriddwa omuzadde. I mean every life matters. Ebibamba bigwa ne bitwala abantu ebigwa bitalaze bigwa ne accidents zigwa ne zitwala abantu naye COVID yatwala abantu era ye response ekyasinze okuba challenging gye twali tukoze mu ggwanga I think n'ensi yonna ne Red Cross ez'enjawulo mu nsi endala ziyinza okujulira. Nze nga nange ng'omuntu omu nali nsuddemu akaba mu mbeera eyo eya COVID era nze neewaana neeyita kaawonaawo kuba nafa n'enzuukira. Nange obulwadde bwankwata COVID eyo weza ey'okubiri era n'obulamu bwange nange bwali bugenzi kuba n'omutima gwange gwasirikako. Katonda yansaasira busaasizi ne wayitawo obudde maybe ne gudda engulu naye nga nange ekirwadde kyankwata. So obulwadde bwa COVID bwali bunene nnyo ate era bwatukostinga nnyo responses twakola nnyingi nnyo ezitabalika ate ng'olaba n'abantu okufa omulimu ogw'okuziika nagwo gavumenti obuvunaanyizibwa sijja guyita mulimu obuvunaanyizibwa nabwo yatusaba tubukole olw'obukugu nga Red Cross bwe tulina mu kuziika abantu mu ndwadde ng'ezo kubanga w'otunulira obulwadde engeri gye bukwata busobola okukwata nga buvudde ne ku muntu oyo afudde so bubadde ligetuwe wamu ne Ebola kyova olaba mujjukira mu mwaka gwa 2024 nti ne 2025 nti we twali Mubende nga n'abafudde bonna era mulaba oba tokuli bakuziika kyenjojo ng'ate oli Mubende oba tudde ate eno waffe kyotera nga ffe tukutwalayo tukuziike. Obulwadde obwo buli dangerous era butta kuba kati twalina okukola community responses we batukubira nti wano waliwo ateeberezebwa okuba nako nga tulina okujja walina okukola assessment n'olwekyo abazze alina okuba mukugu n'akebera obubonero naki wobanga tukusuubirizibwa okuba nga tugenda naawe kubatwala mu isolation centers kubaddaabiriza kubalabirira kubatwala mu malwaliro kola referrals ate n'okufa okuziika. Tegwali mulimo mutono era ne kati sijja gamba nti mulimo mutono gutwala resources nyingi gulimu kye tuyita obunkenke kuba naffe tuli bantu kati tuba ku bunkenke nga tugenda okukola ki ate waliwo we twatuukanga n'abantu batutya Red Cross aho babe bayinza otusiiga obulwadde kuba kati waaliwo okutyaŋŋana gavumenti egambye teri gathering teri kola ki kati ate mulaba ffe tuziika mulaba ffe tukola ki ne mutandika n'otutya kati we mbanga nze muweereza alina okutaasa obulamu bw'abantu naye nange nina family kati bwe nzireeka olowooza ki ekiriwo lwaki tebaakudduke oba lwaki kubanga tulina abaana ba staff baffe abato betwalinanga naffe okuteeka mu bifo ebyenjawulo ate tubawe nabo psychosocial support ng'omwana akugamba wenzireeka bantya kubanga ffe twaziise okitegedde so tuli bantu naffe eyo logo gye nyambala teri bullet proof kuba ne weruba lutalo nange sasi lisobola okunkwata nsobola olugenderamu so emirimu gyaffe ekyamazima girimu n'obunkenke naye kati waliwo response so in case waliwo ekituuseewo ku bantu bemukola nabo mwine engeri gyemusobola tulina protocols mwe tukolera ate era nga tetunaba kudeployinga mu bintu ebyo tusooka kuteekateeka naawe n'obiyitamu era n'obitegeera nja kugamba nti driver waffe asobola ovuga 100
in reverse, kilometer per hour in reverse, you know, because obukugu obwenjawulo bwe tuyitamu mu kututraininga gwe kyotasobola kukola omuntu waffe ayinza okuba asobola okukikola olwabutya bwe tubateekateeka n'okubakugula mu bintu bye babeera bagenda okukolamu ng'abakugu. Weewaawo abamu bagenda ku ssomero ne basoma naye ate we mujja mu nsi ey'emirimu tubongerako obukugu obumu okusobola okukola omulimu guno gwe tubasuubirizaamu bagukole with proficiency. Because siza kati gwe nga bw'oli munnamawulire sijja kumala gakuleeta mbu olw'okuba oli munnamawulire jangu covering stories za Red Cross mu lutalo. Ninosooka ne nkuyigiriza naawe for example ebintu nga safety by'oyinza okuba nga tomanyi singa ekizimbe kino kiyuguma nga covering story okola otya oyimirira n'omala gakwata oba. Kati nina nange bye nina okuyisaamu nga communicator munno kati nti singa tuba tugenze mu emergency, how do you cover the story? Onoosigala nga munnamawulire owa bulijjo oba ate kati olinamu phase gy'olina okuyingiramu. Kati n'abali mu Ebola era nabo bwe tubakola wadde ng'ayinza okuba musawo yabisoma mu ssomero ate bwe tujja mu context tumwongerako obukugu obuki obulala obunaamusobozesa okukola ekyo kyakola. Ogenze n'oyogera ku resources wali otuuseko mu disaster bapartners bo abalina okuwa ebintu ebimu ne balemerera okutuukiriza ekyo nekikutabula rescuing eyo particular disaster gye mba mugenzo rescuing. Twogere nakati ti embeera eriwo mu globally eya resources eri etya kubanga eyo disaster eyinza okuba yaliwo ne tuyambibwa oba ne tutayambibwa naye nga yayita. Ne mu mbeera gye tulimu kati ey'akakyo kano abavujjirizi bakendeera ebikozesebwa mu humanitarian space bitono ddala ate ng'ebyetaago by'abantu bikyali bingi. Oyinza tutunulira ebibamba n'ebigo bitalaze ebijja bibaawo mu ggwanga nti oyinza okuba omulanga n'ogaba bannange naye abantu bannayuganda balina omutima omugaabi ekyo munzikirize nkyogera ate ntuuse okwebaza n'okusiima eri bannayuganda. Ndabye ekisa kya bannayuganda ekiteeze. Bannayuganda baatulaga okusaasira, baatulaga omutima omuyambi, baatulaga okwagala. Waliwo lw'okola omulimu gwo n'obuuza nti motivation njijjawo okukola byenkola. Bannayuganda omutima gwe baalaga mu kiteeze gutwongeramu amaanyi. Weewaawo yes mu kudduukirira oba ne mukola emirimu gyaffe oluusi ensimbi zibula abantu be tulabirira ne tulaba nga maama w'onoogaba n'ogamba ngabye kati ngabana ngalo sikyalina kyempaayo oluusi tutuukako mu ngalo n'olaba nga bye tugaba bikoze ki bikendedde. Bapartners babaawo nyinza okuwa example n'ogenda nga mu refugee settlements nti wabaawo oluusi season nga bapartner bangi ne waliwo olw'otuuka nga bapartner bagenzi nga tebaliyo ng'ebyokukola ng'ebyo ebikozesebwa tebalina. Kati mukola mutya kuba kati abantu kati awo wetuyingira ffe nga ffe Red Cross wetuyingirira mu fundraising ne tugaba bannaye bannamikago mujje wano ne wano mwongere otukwasizaako. Awo wetuviirayo bamwe ba TV tukugamba mutuweeyo ku free time twogereko ne bannayuganda nti bano eriyo obuzibu buno mujje mutuyambe. Wetuviirayo ne tuyita ba corporates nga banka ng'ezo ne tubagaba bannange 1,200 mutuyambe tusobole okukola bye tukola kubanga mandate weeri obwetaavu weebuli naye ebikozesebwa bitono. Essaawa zino ne bannaffe abandi badde batuyamba nabo kati bali mu ntalo kati weebuuze ki ekiddako naye ng'ate ebyetaago bya bannayuganda bikyaliwo. Nga tumaliriza tuli mu wiiki y'abakyala oba guyita omwezi gw'abakyala. Well gwe ng'omukyala ali mu position eno ssaawa zino olowooza olunaku luno oba guno omwezi gulina kye gugattako erifa abakyala? Okujjako tujjukiza nti tuli bakyala naye bisigala byebimu nze bwe ndaba. Kale kituwa enkizo okusetting aside akadde ak'enjawulo tugambe nti naffe luno olunaku lwaffe oba guno omwezi gwaffe ne twerabirira mu ngeri ey'enjawulo ne twejjukanya ne twejjukiza naye era everyday nsigala ndi mukyala. Weewaawo tulukozesa okukola ebikujjuko eby'enjawulo okubaako bye twejjukanya kubanga era ne woba otambula bw'otapoozingamu no-reflectinga ekyamazima oyinza okuba gy'olaga tebiire bulungi. So omwezi gw'abakyala ng'abakyala tugukozesa okwejjukanya nti tuli bakyala n'okulaba biki bye tusobola okukola ng'abakyala tuyambaganye tutya tweyagala tutya twechekingako tutya. Maybe it's an opportunity to take a pause, reflection. Tulabenga naawe ogamba on Women's Day. Okujjako because there are these days eziteekeddwawo Valentine's, Mother's Day, Women's Day, but in a special way
kati nze nga Irene nalabye olunaku lw'abakyala twalukuna leading association eya public relations era twalukozesanga abakyala mu women in public relations okujja wamu twogere ku bintu ebitukwatako ng'abakyala twogere ku bintu byetwagala ng'abakyala twogere butya bwe twerabiriramu ng'abakyala butya how do I look out for a fellow woman abakyala abalina obufumbo oyongeramu otya akatungulu n'ennyaanya mu bufumbo bwo ate basinga olunaku luno tulukozesa nabo naye okubategeeza tubateekateeka tutya nabo basobole okulaba nga gye tuli bajjayo kugamba lunaku lulungi era njagala tulongere okulufumiitirizaako naye tulukozese mu ngeri ate etwongerako value abakyala bangi you pull down fellow women n'olwanyisa mukyala muno akaviiriko ne kannuma nenkuwalana tolina kyonkoze you know I can't even compliment your beautiful smile like tutuuka ne tugamba nedda take a pause this is a women's day lolowozeko mu ngeri ey'enjawulo naye kati ebintu byonnyonnyodde olinganga akola ennyo kati gwogendako ddi out abayimbi kyabakunyumira music kika kyabakunyumira kubanga ndaba dda programu eri bweti era bweti naye nange mbako ne me time yange bwe mmala okukola Fridays esinga omwami wange antwala out era obudde obusinga Friday afternoon evening bonoonya tonfuna then ne weekends ezo ntera zikozesanga ennaku zange ne famire yange era wegiba mirimo mukama wange ntera omusaba nti weekend bazimpe zibeere zange kuba zino ennaku endala eza wiiki nkola nnyo ate era mbeera busy nnyo ngera bw'obiraba naye nga nange mbaako ne me time ate era tukireflectingako nti bw'oterabirira teri agenda kulabirira nze nakugambye nali nfudde mu covid era bw'ofa leero enkya omulimu bagulanga kuba ekitongole kirina okugenda mu maaso basobola ofuna atuulawo mu ddakiika ng'ezo naye omulimu ne gufuluma mu mawulire omulala n'agutwala naye nga abayimbi baba baliko bamanyi ebyabayimbi byo si bibeeramu nnyo tolina abayimbi bomanyi baliko bowulira kale eyo nina bemmanyi n'ennyimba zange zenyigiza naye sagala ate kulaga kyekubirira ti ono gwensinga ofiirako naye ng'ennyimba nzigoberera nziwulira nziraba weewaawo tebintwalira nnyo budde abalabi ba Spark TV ekisooka mbeebaza okwekumira ku Spark TV ate TV eno nkimanyi ng'ekyamula ennyo abantu abali youthful era abavubuka ekisooka mbazzaamu amaanyi musigale nga mwekumira ku TV ezibawa value ezibawa ebyokuyiga ate ezibaleetera programs ezibanyumira at the same time ezibongerako value nga Spark TV ekyokubiri mbakubiriza okukola ennyo naddala abakyala twekolerere tusobole okulaba nga tusustaininga family zaffe n'obulamu bwaffe twerabirire ate twongereko value ku buli kintu kyokwata baako kyoyongerako tokirabirawo ku face value n'okirekeraawo ate mbeebaza naffe okutuyamba nga Red Cross mu mirimu gyaffe gye tukola n'okutugoberera bwe tuba tulina blood drives ne mujja ne mugaba omusaayi bwe tuba tulina public fundraisings ne mutwegattako community outreaches ne muvaayo ne mujja bwe tuba tuyonja nammwe ne mukwata ebitiyo n'enkumbi ne mutuyongezaako ne tulaba nga communities zaffe tuzikuuma nga zirabika bulungi ate nga nnyonjo nyongera obbakubiriza mugoberere programs zaffe eza Red Cross mugoberere programs za Spark TV ffenna wamu tuzimbe eggwanga Uganda okulaba nga tubeera mu nsi etwesimisa mwebale nnyo. Thank you so much. Nange nkujjukiza okugenda bugenzi n'okwata essimu yo n'otabera na TikTok yo kawabula n'obeera ne app ezigenda okuyamba mu business yo naddala abakyala mwenna abali eyo app bagita Numida nga bw'ogiraba wansi ku screen yo gidownloading osobola okuba nga weewola akasente ng'okugenda mu business yo ate bakasitoma beeyongere ne business yo ekulaakulane. I love you guys. See you next time. Bye bye.